Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ayongedde okulaga n'okuprovinga security y'eggwanga oba gavumenti y'eggwanga nti tebalina security. Ayongedde okukuba ebituli mu security y'eggwanga. Mu katambi ke nnaatera okuba nga nkuterako n'obubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu kuwenjebwa obuseenene ate avuddeyo n'akola akatambi n'akola obubaka eri bannayuganda. Kaakati wano wenjagala tutegeerere gwe mukwano gwange nze naawe nga tetunnagenda mu maaso oli ku Yugi Updates TV sinzira obba ng'otuwuliriza gwe n'atanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala butereevu gwe mukwano gwange mpuliriza abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mbakulisaayo obwakedde kansuubire nti buli muntu ebintu bimugendera bulungi nnyo. Kati wakati Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubanga ali mu kuwenjebwa buseenene gavumenti nga etandise okuyiwa amagye mu nsiko bawenje Robert Kyagulanyi Ssentamu agambibwa okubanga ssaawa zino nti ekikolwa kye yakoze kiteeka gavumenti ku bunkenke kubanga jjukira nti nno baba tebamanyi kikyazzaako. Kakati nga bakyali mu muwenja gye bavuddeko emabega yabateera ka vidiyo n'abalaga ne view n'abalaga yalinga kugamba abalaga coordinates wasangibwa kuba omuntu wakuweereza view automatically aba akusindikidde coordinates gwamunoonya wawo oyinza omusanga. Kati kyekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola newankubadde yakibawa akyababuze era bakyamuwenja buseenene. Kati nno abiringa abasoomooza abalaga nti nno security yammwe njikubiramu ddala ebituli. Jjukira yavaayo n'alangirira n'agamba mwami Yoweri Kaguta Museveni nti Kyagulanyi omulabye ekimala kati kankulage ku kibanda yennyini. Kaakati nga bakyanoonya coordinates ku bivu gye yabasindikira ate olunaku olw'ejjo yatadde akatambi ng'abalaga nti ye ali ku bijja bye bwabwe eggomba alina byerako ku nfuufu ali kulima ku bijja. Kakati kino nno kyongedde okubobya gavumenti y'eggwanga lyaffe omutwe. Ebyo nga bikyali awo ye mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force bino we yabirabye n'agasigala kukumiikiriza kusoomoozebwa we kutyo era n'agendawo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda mu maaso n'okusindika obubaka obukomandinga nti yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu either dead or live, amwagala mulamu oba nga mufu era yamaze okukomandinga amagye. Newankubadde positi eno yabaddeyo kaseera buseera n'oluvannyuma n'edireetingibwayo naye abaakoze screenshot positi eno ezze etambulira ku social media era ng'esiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga naddala institute eno eya security naddala high ranking officer CDF ng'agenda mu maaso n'okuba nga atweetinga n'okutiisatiisa oppositions mu ggwanga mu ngeri efaananako weeti. Ngenda kuba nga nkuwa akatambi ka Robert Ssentamu obubaka bwagenze mu maaso jjo ly'abalamu n'okusindikira bannayuganda n'oluvannyuma tweyongereyo. Ngenda kuba nga nkuwa akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country, of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Kakati abagamba obubaka bwasindise akimanyi gyali ali mu kunoonyezebwa era tali safe era nga gavumenti efuba nnyo nga weesobola okusobola okulaba nga bamukwata naye agamba akyali mu bifo byali olw'ensonga akyayagala okuba nga asindikira obubaka eri bannayuganda n'abo bali concerned nti ye ng'akyalwanirira ddembe lye ne bannayuganda bagezeeko okulwanirira eddembe lyabwe obuwanguzi bwabwe basobola okujja ssekinnoomu oba mu guruupu ne bagenda mu maaso ne balaga obutali bumativu
ko bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Akimanyi anoonyezebwa naye agamba akaseera kano nga tebannankwata kankakozese okuzzaamu essuubi n'amaanyi eri bannayuganda mwenna abadde balina essuubi naye ng'obuwanguzi bwammwe tebwabaweereddwa. Jjukira nti obuwanguzi bw'okuguna omulundi mu kalulu kano akawedde aka 2026 elections eziwedde tezaasinzira ku ani asinze, tezaatwaliramu abeesimbyewo ku bifo by'obukulembeze wabula n'abo abeesimbyewo mu paaliyamenti. Abamu baggibwako intentionally newankubadde baali bawangulidde waggulu nnyo. Gavumenti yakozesa amaanyi okusobola okulaba ng'erangirira abo beeyagala so si abo beeteekeddwa okulangirira nti bebayiseemu, nti abalonzi be basonzeeko oluno nti bebagenda obakiikira mu paaliyamenti. Ebyo gavumenti yabigaana. Era kyekintu kyekimu mbu kyeyagala okukola. Eyagala eggyewo okulonda kwa bonna nga ba civilians tebagenda kuddamu kulonda omukulembeze w'eggwanga kuyisibwe nga mu paaliyamenti. Bo basonge ku lugalo kwoyo gwe baagala eggwanga etwale so sa oyo alondeddwa bannayuganda okubakulembera. Kati yeringa intention ya gavumenti yaffe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye ddi oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza abali emitala w'amayanja mbatumiddeko. Kakati oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako Robert Kyagulanyi Ssentamu alinga asoomooza gavumenti ya Uganda nti ebyokwerinda byammwe biyegaayega era abikubiramu ddala ebituli. Nagambye ono baye battalions ku ttale ku makubo roadblocks zifuuse roadblocks bali mu kumuwa enjabuseenene naye akyabuliddwa. Batuuse n'okulowooza nti oba ayina magiki. N'ensonga eyamusindisizza obubaka buno obusembyeyo kwe kakasa gavumenti ebibadde byogerebwa oluvannyuma lw'obasindikira ka view gye buvuddeko emabega akalaga coordinates ne balema omufuna ne coordinates ne zibalema okuzuula. Ebibadde byotambula ku social media ne mu gavumenti nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika okuba tali mu Uganda, yafuluma eggwanga eza ali South Africa, ali Kenya, ali Bunaayira. Bwabula avuddeyo n'akatambi akabakakasa nti nze nda kubijja byewaffe ndi mu kubyerako nfuufu okubalaga nti n'okukakasa eggwanga nti ali mu ggwanga Uganda era ng'agamba na Uganda temutya sibasuuliridde ngenda mu maaso n'okuba nga nnwanirira eddembe lyammwe mmanja obuwanguzi bwammwe. Naawe oli waddembe okubanja obuwanguzi eiza ng'oyimiridde wekka oba nga muli mu kibinja mu buli ngeri yonna gy'ogezaako okukola okubanja akaluluko kisoboka. Kati wano gavumenti omutwe ne gwongera ogiruma. Muhoozi n'ayongera okutabuka n'akola posti gy'atandikoze n'oluvannyuma n'agisangulayo ng'agamba I want Bobi Wine either dead or live, nga komandinza amagye gamuyigge yonna gy'ali ng'amwetaagako kopi eiza nga mufu oba nga mulamu. Newankubadde ebitongole bya human rights advocates bivuddeyo ne byogera ku nsonga eno nga bavumirirwa ebikolwa nga bino okubanga high ranking officer mu magye atakkirizibwa na kwenyigira mu byabufuzi avaayo okukola posting eno ate ng'alina kuba neutral okusobola nga asavinga side zonna, ku side eya gavumenti ne ku side eno ey'abantu. General Muhoozi Kainerugaba, Mariam Wangadya akulira ekitongole ekya Human Rights Commission tannavaayo kwogera ku nsonga eno. So nga ate ku side endala aba security bitongole ebya police tebinnavaayo kuwa information eri bannayuganda ku posts zino, ku commands zino. N'amagye gennyini Felix Kureije tannaba kubanga avaayo ng'awa ayogera ku command zino zaavuddewa. Lwaki amagye gandikoze command eno okuyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga eiza mufu oba mulamu? Kakati njagala nkutegeeze gwe Munnayuganda ali eyo freedom fighter,
kubanga ffe tujja kugamba nti no Muhoozi nti gwe gusoose okukola posti zino ab'amagye kubanga ono CDF mulamba kyonna kyonna kyayogera aba akiikiridde ab'amagye institute eno ey'amagye aba UPDF kale katugere tebannaba nga kubanga bavaayo batukakasa ku nsonga zino wabula nga bulijjo bajjagenda maaso nozeegaana naye jjukira si gwe gusoose okuba nga bakola posti nga zino ku social media nga batiisatiisa okugyawo obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuzze enfunda tulaba nga bagenda maaso n'okukola orders ku bintu ne bakomandinga ne bituukirira kati so this should not be taken for granted eri obulamu bw'omuntu omu eri obulamu bwa freedom fighter. N'ebigambo byogerebwa wano naye ffe tulankinga ekigambo ekyo kivudde mwani wekiba nga kivudde mu Chief of Defence Force high ranking officer mu Uganda kitegeeza it should be recognized era kirina okuba nga kikonsideringibwa nti saa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yantuusibwako obulabe. Kyobulabe bitongole ebya human rights advocates byo bivaayo n'okuvumirira ebikolwa nga bino newankubadde ekirina okuteekebwako essira ekya Uganda Human Rights Commission ekya Mariam Wangadya tebannaba kuba nga babreakinga silent ku nsonga zino. Jjukira nti nno naggambye Robert Kyagulanyi Ssentamu atadde obunkenke eri eggwanga n'eri ministries ezisinga mu ggwanga Uganda, institutes ez'ebyokwerinda, institutes ezirwanira eddembe ly'obuntu tebamanyi kyakuzzaako. So n'ekitongole ekya Electoral Commission ekikulibwa Simon Byabakama nakyo kiri ku bunkenke olw'ensonga nti yalangirira ne bikubwamu ebituli okukakasa nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina engeri gy'awewuddemu security y'eggwanga. Tujjukira mu biseera by'okubala obululu akatambi akafuluma munda mu Electoral Commission nga kalaga ebirangiriddwa Simon Byabakama nga tebyali bituufu nga baddidde fige yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagiwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa era ne katambula. Kati kikulaga ki nti security y'eggwanga ejjudde ebituli kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okuba exposinga wonna w'ayagalidde bwe bubaka bwagezaako okwagala obbasindikira. Oli ku Yugi Update TV kusinzira obba nga otuuliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati buli munnayuganda alinze ayagala kulaba ddala Muhoozi Kainerugaba agenda tuukiriza komandi ye gye yakoze ey'okuyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu eza nga mufu oba nga mulamu ye singa kiba ngolowooza kiyinza tteeka ggwanga mu katyabaga kenkana ki? Ye security y'eggwanga eba erisikinze kyenkana ki okukwata oba okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ki kiyinza okubeerawo? Bino nno abikola naye ng'agamba nti ali wansi wa komandi za kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ng'agenda mu maaso n'okuba nga amwebuuzaako ku ki ekigenda mu maaso n'okukolebwa ku ki kye yandikoze oba ki kye yandikoledde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira ali mu hideout, ali mu kuwenjezebwa, talabikako, yeeraliikiriza eggwanga, yeeraliikiriza okusingira ddala gavumenti kubanga tebamanyi kyazzaako, tebamanyi kyabala. Newankubadde gavumenti ekoze buli ekisoboka okuraidinga amaka ge, okugafuukuuza, okuwamba famire ye nga bagezaako bakwestioninga bababuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu wa gye yeekwese. Ebyo byonna byonna babadde babimalaga mu bulago, babadde nga bafuuyira endiga omulere. Newankubadde komandi zivuddeyo erimba high ranking officers nga bakomandinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu kwekweka kwalimu. Nalabye ne posti eyayise y'oku mutimbagano ng'aliwo omwami agezaako okuba ng'ayita mu ngeri ya psychology ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amusindikira obubaka nti aveeyo mu kwekweka kwaliko akomandinge abantu be bagende maaso n'okubanja obuwanguzi bwabwe. Ekyo nno kisobola okukolebwa ne gavumenti nga baagalamu kukunyulayo eyo yonna gye yeekwese asobole okubeera ng'anywezezebwa. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali kiini nnyo, akyali observant nnyo era zino ensonga azitunuulidde nnyo. Yaagamba ne gy'ali asobola okubanjizaayo obuwanguzi bwe. Kati nno
obutavaayo kwe kyeraliikiriza nnyo ne gavumenti n'okusinga nga bamukutte nga bamusibidde wali eri mu maka ge oba ng'ali mu kubanja kalulu. Kyandisingako Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesowolayo n'ajja mu kibuga n'atandika okubanja obuwanguzi bwe rather than okubeera eyo nga yeekwese. Kyabulabe nnyo eri gavumenti kubanga baba tebamanyi steps ze, baba tebamanyi kyazzaako, baba tebamanyi intentions era baba tebamanyi what he intended okuba nga ali ku hide out. Omukwano gwange mpuliriza oli ku Yugi Updates TV kusinza obba ng'otuwuliriza naggambye gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako. Abali mu diaspora abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, US, UK mbatumiddeko nnyo mwebagenda mu maaso n'okuba nga mulwanira eddembe lyammwe erya Uganda mukola kyamaanyi nnyo. Mbagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo. Mweraba.